nkwaniriza nate gwe mukwano gwaffe atugoberera era nga nkujukiza nti subscribe updates oluvanyuma lwa Uganda Parliament ogenda maaso n'okuba nga ate yayisiza UPDF Amendment Bill 2025 olunaku olw'eggulo. Kino kigenda okuba nga ate kikosa bannansi bannayuganda abagenda okuba nga ate bawozesebwa mu kooti y'amagye. Kyaddaaki omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi ssentemu aliko byayogedde oluvanyuma lwa Parliament okuyisa bill eno. Avudde n'apostinga ku mukutu gwe ogwa X n'agamba nti all those greedy selfish NRM MPs who passed the UPDF amendment to try civilians in military courts are enemies of our country and must be seen as such. Kati wetuwogerera omukulu Kyagulanyi ssentemu ye bwatyo owayogedde ku NRM MPs abagenze maaso n'okuba nga ate basupportinga okubanga Parliament eyisa bill eno olunaku olw'eggulo. Ate olunaku olw'eggulo omukulu Eddie Mutwe eyakwatibwa n'awambibwa drone yagenze maaso n'okuba nga ate alabikako mu kooti olunaku olw'eggulo, era yabaddeko n'ebisago bingi, yabaddeko ne scars ku mubiri nga kwegamba tafaanana bulungi, era yeegayidde kooti n'asaba ateebwe oba agenda afune obujjanjabi. Eddie Mutwe yagenze maaso n'okuba nga agamba nti afuna painkillers olunaku 12 ate nga nnyingi, buli lunaku ng'afuna painkillers olw'obulimi obungi n'okutulugunyizibwa kwayiseemu mu buwambe bwabaddemu. Eddie Mutwe ono nga bamuvunaana emisango egy'enjawulo, nga bwe twogera bwe yabadde Masaka kooti bamutransferinze ne bamutwala Luzira, era nga bwe twogerera ali Luzira mukomera eyo gyali. Ng'ate ku lunaku lwe lumu Eddie Mutwe we yawambibwa omukulu Nowa Mutwe naye yabuzibwawo, era nga bwe twogera naye tamanyiddwa gyali, mu maka ge taliiyo, ab'eŋŋanda tebamanyi gyali. Kwegamba aba NUP abasinga ba foot soldiers bakyagenza maaso n'okuba nga ate bawambibwa mu bifo eby'enjawulo, naddala abo abali ku lusegere lw'omukulu Kyagulanyi ssentemu ab'enjawulo bagenda maaso n'okuba nga ate bawambibwa. Kakati nga bwe twogerera Kyagulanyi ssentemu yandiba nga asigadde yekka mu lutalo luno olw'okuba nga ate anyumula eggwanga lino erya Uganda. Stay tuned. Don't forget to subscribe.